so nziremo kowola bannayuganda ffenna bino ebyasagirinya tebiriko kibiina kya byanfuzi tizendiwa enyaalebu zendiwa dipi zendiwa wanuupu mukolo si gwa nuupu si ekutegese omukolo guteekeddwa famire n'abooluganda n'emikwano gya Ssegirinya nolwekyo gwe tugaana okujja kubanga zendiwa enyaalebu teri kavuyo teri tabu yonna mukolo gwa mirembe gwakusabira munnaffe Sheikh Sauli Saidi Chairman wa National Assembly of Imams Uganda oba chairman w'abaimaamu mu Uganda nga Ssegirinya nali mutembeeta nga siika we era ne bali mukomera yantumira musabire ne bwe yava mukomera najja ne yeebaza era najja tubeera nga tumusabira naye Katonda n'agera kiragira n'olw'ensonga eyo nziramu okubeera nga nkakasa nsonga eyo yakubeera nga tusabira munnaffe era abaana bazze okumpita famire yampise mbeerewo ku ddwa eyo era nzikiriza eddwa eyo njagibeerako inshallah taala yagende masala nange njagala okugatta eddoboozi ku byo imaamu lwankoola bannayuganda n'abakulembeze bonna nti omukolo guno gwe tugendamu gwe gusembayo ogwa Ssegirinya ate nga gwa ddiini ate nga kyamukisa mulungi guzze mu kiseera ekitukuvu ekya Ramadhan. So njagala okusaba naddala abakulembeze tuwe ekitiibwa famire ya Ssegirinya, tuwe ekitiibwa muganda waffe mukadde waffe Honorable Ssegirinya Muhammad, tukole omukolo gw'ogusembayo wakati mu kitiibwa kuba omukisa tegwalabika ekiseera kiri ate era ne ku birungi byakoledde eggwanga Uganda saako ne constituency ya Campaign Road fenga mikwano gye abagala erinnya lye n'omukulu ogusigale nga ogenda mu maaso era edduwa olunaku tugenda kukola ebintu bingi era twagala n'okuteezebwa nti waliwo n'ennyimba ezaakoleddwa abayimbi mu ggwanga Uganda ng'aluba mu nnamba buli nnaku za mwezi mwenda Allah bwe yamujjulula tujja kuba tukola ekivu ekitukuvu ekigendera kyakulabika nti ssente ziba zikuŋŋanyiziddwa oba ezivaamu tutuukiriza ebibi bya Honorable Ssegirinya Muhammad okuli kuzimba amalwaliro okuweerera abaana abatalina muwasirizi n'okulabika nga twongera erinnya lye oddukumira amatu ga bannayuganda ku lw'ebyo ebirungi bye yakola nga Ssettafali ku ggwanga Uganda ne Campaign. Kimanyi bulungi nnyo nti edduwa egenda na kusaddaaka, edduwa etambula na kulya, edduwa etambula na kunywa, so tukoowoola bamuzira kisa bonna mikwano gya Honorable Ssegirinya Muhammad abasobola okudduukirira mu nteekateeka eno gye tulimu ey'okulaba nti tuteekateeka oboolyawo omukolo ogw'ennaku ana twongere okwekayirira Allah subhanahu wa ta'ala musaasire era ayongere okumusonyiwa ebyo byonna ebyamusobako amugaziyize kabuli ye. Sande ennaku z'omwezi nga 2 tujja kubaayira edduwa ekaddugala Butale Masaka